Tulina mukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mu ggwanga erya UK era nga pulezidenti waffe omulungi alina enteekateeka empya gy'ayanjudde olunaku olwaleero ng'enteekateeka eno agyanjulidde bannayuganda abaagala eggwanga abaagala okubaako we tutuuse era abatunula okulaba nga tutulina we tutambulira ewa ddala. Twongera obajjukiza n'obategeeza abantu baffe nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mu ggwanga gyali eya UK ate ayongedde okutangaaza emikisa gye n'okwongera okulaba nga tutuukira ddala ku buwanguzi abangi bwe tubadde tulwanirira, abangi bwe tubadde tunuulidde okulaba nga tutereeza Uganda yaffe na byonna ebisobeddwa. Tulina okukkiriza nti kekano akaseera katuufu bannayuganda ke batunuulidde okulaba nga beerwanako nga bakola ebyo ebituufu bye balina okukola era tutambulire wamu ate tube nga tumanyi kye twagala. Tukkiriza nti keekano ddala akaseera bannayuganda ke tulindiridde ate era tukatwalira ddala okuba ak'omukisa. Wake up Uganda. Ne mweyiwamu kaki? Eddie. Eddie. Akamu kubinja bw'abayeekera akali brand new. Kere brandinze. Bakafoming okuva mu binja obadde operating mu ggwanga lya Congo. CPR Samsoto muwulidde ensonga ze ne bagamba challenge tulina nti ggwanga lya Congo official language ya Lufalansa ate ennimi endala luyinza kubeera Luswahili ossa n'Olulingala. Swahili maybe abannayuganda bamu you're well conversant with it. Naye Olufalansa batono nnyo abannayuganda bayinza odutegeera so katugezaako kulaba nga tukyusa ne tuzzaako mu Luzungu at least awo tuyinza okubeera mu layini y'emu. Naye kabinja akateekeddwa era akasimbiddwawo olutabayisirwa ne omusajja amanyiddwa nga Paulo Kagame mu butawalo balimu mu ggwanga lya Congo okukyejjanya Abakongo okwozinga ttera kusa n'okubba ebyobugagga eby'eggwanga lino erya Congo. Kati nekifaananyi kyenjagala okukusiigira njagala abantu bategeere Museveni engeri gy'operatingamu. Nabaga Museveni is one single element who cannot exist without violence, who will never thrive without a conflict. Ekyo kiri mu DNA yaabwe. Yes, at least so kitegeera nti bajja nakuyiwa musaayi bayingira through a bloodshed era obuyinza babusustaininze olwaleero nakuyiwa musaayi mukimanyi bazze batta bannayuganda over and over again from 86 up to date. Maybe I would say from 1980 for the last 45 years. They have conducted massacres, they have conducted genocides, they have committed crimes against humanity, they have committed numerous atrocities. Mu Uganda, mu East Africa as a region, and even beyond. Kati Museveni ne gurupu ye tebalina ngeri gye bayinza kubeezaawo buyinza nga tebayiye musaayi. Tuvula nsiba mbagamba obwangu bwe tukozesa okujja Museveni mu buyinza ne regimu ye bwe bulamu bw'abantu mu Uganda and even beyond bwe tuba tugenda osevinga. Kati mu DNA yaabwe abatuusi okuyiwa omusaayi atrocities obuvuyo conflicts whether political in nature, whether ethnicity in nature, whether religious in nature, bazi creating oba ezibaddewo bazivujjirira oba baseesaamu. Ntekoyesa chemical gye twayitanga mu chemistry gye tuyita catalyzer nti oba oyina maybe chemical reaction gy'oli mu kukola oba process na chemicals z'oli mu kulanga mixing oteekamu catalyzer eyo ne speeding up reaction. Kati Museveni kye bakola, the moment they don't create a group, a terror group, if there is one that is existent in nature, they will escalate the situation. Maybe what our forces be as conflicting, never say some, acting as double dealers, acting as double agents, supporting the two conflicting groups, over groups that is crashing, never zivu jazona, can never acting like a catalyzer, never wrong is able to come on. Either they create or they ensure that one that has been existent in nature by pushing an escalange again a mass. Katulacho mu Uganda olwate mulako lugenda kucha Museveni mbwali neta inawo kabinja mbuka mutawanya tawanya mwako yeeterawo
ebintu byonna bye baakola okuva ku mulembe gwa Kony nga bakuyetinga Lord's Resistance Army. It was a strategic move. Bagikola strategically, of course, nga bakolagana ne ba allies baabwe bamakulu meero forginga ebintu byonna ne bakwata ne Kony baga Kony mutaddeko abantu balesti simama mutaddeko ransom ya $1,000,000 byonna byonna kati bakola okulegitimizinga obuvuyo buno obwaliyo, yet in actual sense the state was behind them as per the voice of Joseph Kony. Kubera bigambo byange. So kati kyebali mu kukola mu Congo olwaleero kintu kyebakola Museveni kyebatera okukola obijja buno bonna nakugamba obijja bonna obwetolako ensonga mu Congo olwaleero bonna bwogenda okulaba obwetolako ensonga tusobola okwogera ku conflicts z'eggwanga lya Congo bakavuya kali mu ggwanga lya Congo nti kaaliwo before Museveni took over power. Because we have advantage batiro kungama nti patojo ignoring the historical perspective. Did they exist during the initial stages or the early years of the Mobutu Sese Seko regime? Yes, they did. So why do you tag them on Kagame and Museveni as individuals? Nimbagame yes, biso kuba byaliwo. Na ye, wogera mutujja obijja baba yekera bonna obuliwo obuli mu causing atera. Yogera ku ADF, yogera ku Codeco, yogera ku FDLR, yogera ku M23, yogera ku AFC, bonna obuliwo. All of them have been created in the Museveni in the Kagame era. Tekuli kaliwo before Museveni took over power. Tewaliwo nakaliwo ko. Kati babu creating na babuteekawo. Ne babuvujirira then ne batandika okukozinga ttera. Kati kana kabinja kola bakatandika nako esimanya CPR. Kabinja ke kamuuli ensonga zabwe zibakuwa. Nga bakondeminga gavumenti ya Kinshasa oba ya Tshisekedi oba y'eggwanga lya Congo in general. Boogera ku Uganda basema barefugee abageddeeyo baba sponsors byonna. Kana okagamba mukali brand new kazina ko kulwaini oku defending rights z'Abakongo n'okulaba nga kajjawo impunity vuyo bonna segregation ereetebwa mu gavumenti y'eggwanga lya Congo. Yet in actual sense the mastermind behind this terror group ye Museveni ne musajja we Paulo Kagame. Mujjukire nabagamba ekintu ky'okweyubula. Museveni buli bwe balaba nga bakuliyetize gundi terror group ngebadde losing relevance. Katinga ADF tekyali nnyo mu mix biki diba claiming nga bagenza okulwanyisa operation kije yagenda okukima yagenda okulwanyisa bayekera Uganda. Bwe yalinga yali facing out tekyalabika nnyo then wabukiramu abakalaki bateekawo kakodeko olwali babukisaayo obulala obuwera busigaye nga bukozinga ttera mu ggwanga lya Congo saati that banoonya ensonga zonna ezibabeezaayo mbu bagenze kuyiga bubinja buno bwabayeekera n'okuyambako gavumenti y'eggwanga lya Congo especially UPDF under the operation Shuja. Okweyubula buliko nabanyunyulako akabinja k'abayeekera akabinja k'abatemu akabinja k'abarapist aka Special Forces Command akajuddemu abatuusi which is a force within the Uganda Army. Gye keejubulanga okuva mu PPU ne kadda mu PGB ne kadda mu SFC kati olw'okubeera kalina enagisi nnyingi with the time kajja kutuuka keejubule. Bino nyego bitegere bulungi nnyo. Kati bakuyetinga obubinja buno obw'enjawulo bwabayeekera ne babuteeka mu ggwanga lya Congo mu bitundu eby'enjawulo ne butandika okukozinga ttera lutabayiswa ne bajja nga bazze okuinterveninga oba okuteekawo emirembe. Of course waliwo amaloboozi mangi agava mu gavumenti y'eggwanga lya Congo nga Mademba gamba agamba UPDF eyamuka eggwanga lya Congo era wali bateekizire stand ne operation Shuja bagiggalewo. Museveni being Museveni nibagezaako bacompromisinga awo muzimu ku elements eziri magye g'eggwanga lya Congo FDLR no FARDC then ne gavumenti ya Tshisekedi ne bakuba compromisinga eventually decision gye baali basazeewo ne bagisula mu kasero ne bagaba basigale nga bakyaliyo. Kati olwaleero Congo nabagamba mulimu obwenja bwabayeekera bungi babadde bafuna resistance okuva mu domestic rebel groups ezillegitimate
because mulimu n'obumu nabwo nga bwafuna defo zaabwe ez'obwobugagga nga bwabakongo bwennyini. Mu Kongo mulimu obuyinja bw'abayigira obusukka ne mu 8. Much as we always focus ku buno obw'abatuusi oli mu kozinga ttera. Kati waliwo ebifo ebimu ntabayiso gye bali mu kusoma ebyobugagga. Kyokka nga nabo bijja mwebuli omu obw'abakongo bennyini nga nabo bafuuza bad marketing nga ebifo ebyo baagala ebyobugagga byabo. Kati tabayisiwa nga baagala nabo teekawo resistance baagala ebyobugagga byo. Batera nnyo kurashinga n'obubijja. Bakurashinga nabo of course mufaamu enamba ewera. Government geta reporting. Government geta reporting. Naona musajja oyo ya Ruhanga kubatira mu front line abalimba limba basimanya afide nakasolo bade bamulese. Yali akulembera brigade number. Abalimba limba afide nakasolo. Yiri afide ku front line. Katubadde bavuli receiving damage zino. Na yengo jeko resistance emu kuba yo wazalendo yagana okukiriza mu bintu bya UPDF. Yani la government ya Tshisekedi. Yo wazalendo yo yagana. Nega they may not confront UPDF bagina kufafagana M23 bagina kufafagana ne AFC bagina kufafagana obinja bw'abatuusi operating mu Eastern Congo. Na ye ne abala Tshisekedi bano bola bana wazalendo bano abawazalendo benjogerako ne bagatino obayigirako nnyo kubanga bannansi abeekolamu omulimu ne bagamba enough is enough tulina okufafagana omusajja omutuusi okumwapurutinga okumwinja mu Eastern Congo n'enfo zonna gye bali mu kubba ebyobugagga ez'eggwanga lya Congo. Bannansi babulijjo beekolamu bwekolezi mulimu. Kati bo ne bagamba Tshisekedi tigodiringa n'abantu babonyumya aba UPDF naye asije bodiringa nabo bafere. Bayimugamba bino before nga ne Kayinde Rubina tannatandika ku issuing statement za issuing olwaleero ng'alaga support gye balina eri M23 ng'alaga nga balina protectinga abanyamulenge ng'alaga nga balina protectinga interest z'abatuusi mu ggwanga lya Congo ne bamulabulirawo. Kati olwaleero kyebakoze bali mu kuforminga butera groups obw'enjawulo okujja okufaafagana amagye g'eggwanga erya Congo kussa ne rebel groups ez'enjawulo eziri domestic in nature ez'abakongo ezasabako dda enfo zaabwe mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Congo okulaba nga basimayo ebyobugagga. Abasajja ba UPDF bangane banga pato tetusobola kuva Congo ne banga lutabayisibwa ku ssente ze bali mu kuba mu ggwanga lya Congo on a routine basis. Tetusobola kuva mu ggwanga lya Congo era ekintu kyebogerako ekyokuprotecta interest z'abatuusi of course waliwo agenda y'okuzimba Itusi dynasty nja kutandika ogiba kisenserera munda weekiri n'ekyo baba balina protecting interest z'abatuusi abawangalya mu ggwanga lya Congo because baagala okukozesa Congo ne Uganda n'eggwanga lya Rwanda nga base ey'okuzimbamu empire yaabwe eno mu region ya East Africa mu region ya Great Lakes. Naye mu bino byonna babadde bafuna resistance okuva mu buforces buno obuli mu ggwanga lino lya Congo. Kati omusajja ngamba tebasobola kuwabulira Congo kubanga ssente bayoola mu ggwanga lya Congo enkya n'enkadde. Era primary objective ya Museveni ne Kagame okubeera mu ggwanga lya Congo kubba bya bugagga bya Congo. It is the primary cause. Eri secondary oba eyokubiri yeyo protecting interest z'abasajja abatuusi abanganye mu ggwanga lya Congo. Kati eri secondary yerindinga kweri lwaki because presence yaabwe RDF, Rwanda Defense Forces, UPDF, Uganda People Defense Forces, elements zonna eziba mu ggwanga lya Rwanda ne mu ggwanga lya Congo ne zige brother ne mu ggwanga lya Uganda ne zigenda okukozinga ttera mu ggwanga lya Congo zeekwasa kino. Nabagambye Kayinde Rubina kyabayambyeko nti mu busirusiru bwe n'obutategeera agenda apama buli wamu agenda amaaso obusiru bwe n'obutategeera ayogera buli kimu naye nga waabyogera biri butuufu bwabyo Museveni ayinza obutatulitinga ebyo naye tuli mu Congo no protecting interest z'abatuusi z'abanyamulenge z'abaki naye nga waabibagamba nti you're working with M23 if they don't capture Bunagana fitugana gicapturinga n'atuuka n'okuyishinga threat nti agenda kukwata gavana wa Bunagana simanya omutwege bangusaleko busazi n'atendereza how mighty the M23 is. Bino byonna
kikuzeeyo ku kabuye bye tukugamba kati mwekyo bagaba atugeza protect interest abatuuse tugeza kuti waliwo abanyamulenge basaba bakulira eno basaba bali mu bakijenya gavumenti bajja ku rights zaabwe ebikikete kiriyo yenna naye nga entabire eri ku byabugagga teri Museveni wali olwaleero mu region awo teri Uganda gyeri mu kukola foreign mission foreign trip yonna gye baliko mission yonna gye baliko in the foreign land whether in Somalia whether in Central Africa whether in Sudan Northern Sudan Southern Sudan that is in line with an objective of protecting regional security. Tekiriyo. Ekyo bakunyonyola kyoyagala kuwulira na kiri convincing eri international community. Tyatuli wano munnange. Obligation yetulina erudawa ya protecting regional security impossible. Kikuzeeyo kutegeeza lwaki Museveni yakwata ensi zonna n'aziconvincing ezitaali part of the East African community. Traditionally, there were 2-3 states. Uganda, Kenya and Tanzania. Nibagattako Rwanda, nibagattako Burundi, along the way Congo neyegattako, along the way Southern Sudan neyegattako, along the way Somalia neyegattako. Mwenjogo Royal Museveni ali kuperereza gundi, Ethiopia neyegattako ku East Africa. Kati byonna abikola kagenderere lwaki constitutionally bafune obligation inga community egenda okukuma emirembe mu mawanga gano naye yet in actual sense Museveni omuzannyo gwonna gwayingiramu nga we nabagambye UPDF today became a machinery group. Zino zonna missions bagenda kubagenda nga machines nanda no circumstances bagenze ngejje ligenze okuyambako okukuma emirembe no it is a machinery group nga olaba wegina nga olaba RSF that is being employed by deploying mu ggwanga lya Southern Sudan protecting obuyinza bwa Salva Kiir by deploying mu ggwanga lya Somalia uyambako Somalia matches ezimu ku projects zino ezimu ku missions zino international community UN n'ebitongole ebyenjawulo bizivujjirira but behind the closed doors kati nga olaba okugenda mu Southern Sudan okuyambako Salva Kiir kino kyonna yeddiro lyo kati wa Museveni ne Salva Kiir ngenda kusasula package weight letera abajasi bano bajibazanyi wano muzali rebrandings bakafoming okuva mu binja obadde operating mu ggwanga lya Congo CPR some sort of muwulidde ensonga ze ne bagamba challenge tulina nti ggwanga lya Congo official language ya Lufalansa ate ennimi endala luyinza kubeera Luswahili ossa n'Olulingala. Swahili maybe Abannayuganda bamu you're well conversant with it naye Olufalansa batono nnyo Abannayuganda bayinza oddutegeera so katugezaako kulaba nga tukyusa ne tuzzaako mu Luzungu at least awo tuyinza okubeera mu layini y'emu naye kabinja akateekeddwa era akasimbiddwawo olutabayisirwa ne omusajja amayinza Paul Kagame mu butawalo balimu mu ggwanga lya Congo okukyejjanya Abakongo okukozinga ttera kusa n'okubba ebyobugagga eby'eggwanga lino erya Congo. Kati n'ekifaananyi kyenjagala okukusiigira njagala abantu bategeere Museveni engeri gya operatingamu nabaga Museveni is one single element who cannot exist without violence, who will never thrive without a conflict. Ekyo kiri mu DNA yaabwe. Yes, at least so kitegeera nti bajja nakuyiwa musaayi bayingira through a bloodshed era obuyinza babusustaininze olwaleero nakuyiwa musaayi mukimanyi bazze batta Bannayuganda over and over again from 86 up to date. Maybe I would say from 1980.